Omukolo guno Pokino w'essaza lya Ssaabasajja ery'Ebuddu Charles Kiyimba kwewaayo agusigidde abamyuka be basatu okuli Haji Bulu, Jordan Njawuzi ne Edward Muguluma abasoose okuweebwa ekita ky'omwenge ng'omukolo tegunnatandika ng'akalombolombo akabasaba okugukulira era bye bagulezeeko ne balaba ngunoze bulungi omuwemba omukolo ne gutandika. Abagonnomoddwako obukulu bakubye ebirayiro byabwe ne babeera nga batajja kutiirira muntu yenna n'oluvannyuma batiikiddwa enkofiira ku mitwe. Nkutaddeko enkofiira y'eno nga ke kabonero ak'eddala ly'ofunye. Leka byoseeseetuddwa tokyalenga bw'obadde era ofuuse omukungu wa Ssaabasajja Kabaka. Entujja eno efundikiddwa n'okutuuza ow'eggombolola Ssebana Kizito Namutukula agonnomoddwako obwakatabalwa ne mukyala Florence Nabulya alidde obwannammono. Ndayira mu linnya lya Katonda mu maaso ga Katikkiro wa Buganda, mu maaso g'omukulu, mu maaso ga Pokino wa Buddu, nja kukuuma empisa, obulombolombo n'ennono za Buganda. Katabalwa asiddwako abamyuka babiri okuli Peregino Kabali ne Francis Semakula ne Speaker Stephen Kigozi Lule nga bawanika ye Meya wa Kalungu Town Council John Kiraga ne Ssentebe Sseye okusatu wa Kalungu Rural Leonard Kizito. Eri Katikkiro wa Buganda era Kabaka ow'ebweru okukolera Ssaabasajja Kabaka awamu ne gavumenti ya Buganda nga omwami w'eggombolola omyuka Kalungu. Omukolo gwetabiddwako ssentebe wa disitulikiti Emmanuel Musoke n'akulira poliisi Cyprian Bamturachi n'abalala. Haji Katale n'abamuyambyeko bakalaatidde abafunye obukulu obutabujaajamya n'okuswaza Ssaabasajja abataddemu obwesige. Tubwagala mu kubeera nga bino bye mukola kulimirira munno ku bino efitina ensaalwa obujja ebyo tubyagala mu bwandi bwa Ssaabasajja Kabaka. Omukolo gufundikiddwa nga abaami bano bakwasiddwa ssentebe wa disitulikiti Musoke ne poliisi bakwataganyizibwa wamu okutuusa Kalungu mu nkulaakulana ya Nnamaddala. Ssenabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV ye Kayunga.